The Newsroom, where untold story is revealed. Ngawa na magamba nti ndi wakusula wano na kazukuka. Aya rasta. Ngawa na magamba ndi wakusula wano na kazukuka ndabe buli kitambula ki. Bebale nnyo. Kitambula kitya. Stage hiyo nene ngabo giraba. King Saha confirmed the over surprise guest artist His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abadde bamisinga Bobi Wine ku stage since 2017 ate kyalwadda kiyo olunaku olwaleero wagenda maaso n'okubeera nga atuyimbira mu kyalenga ku kivulu kya King Saha. Era zino ze zimu ku nsonga ezabadde zireese Kigoye Wezinge omusajja amaze okubeera nga akonfaminga ne bagamba nti 2025 atagenda kubeera nga alinyako ku stage. Omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kapereru Photose nkugambye avuddeyo n'agenda maaso n'ogamba nti talabanga muntu walinga Kyagulanyi. Wuno alangiridde ekivulu kye tanaba tuterayo ennaku za mwezi naye ng'agamba agenda kukola show oba oli awo yeebaza Kyagulanyi byeyamukoledde. Kakati musajja mukulu Rain ne Maulana wuno agudde mumbi ate nno byo ebya musajja mukulu amanyikiddwa nga Raymond aliko nno naye byayogedde ensonga mpitirivu zenkuleetedde beyond the newsroom. Nzedde niyo akutuusaako ensonga kyokola kya muwendo mungi nnyo nyini ddala. Nkusaba n'obuwombeefu bw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno osooka ogimpera like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza otuuka ku beesa ekinnoomo ate tana subscribinga n'obuwombeefu bw'ekika ekyawaggulu nkusaba sooka subscribinge tusobole ogenda maaso n'okuba nga tutambuza ensonga bulambirira. Awo wennyini njagala ngende maaso n'okubeera nga nsooka okuwa ku video eno eya musajja mukulu amanyikiddwa nga Semandamani Solo King Saha nga bategeeza nti buli service provider yanguwako era it's confirmed over ekivulu weekiri tewali wekiraga. Kyonna onjaga owemmere teekayo wali mango ow'enkoko teeka wali sagala sagala muntu aseera abantu bamuwe Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kyensuubira nti abantu bange bagenda kujja to having a nungi aba enemy babere disappointed kibasuubira tebajja kiraba ba enemy kuba abasinga basuze mu party naye kati ate baddayo mu lumbe ku macha kuno kyekyo basuze bajaguza kaddangayo kati mbazaayo mu lumbe ku macha pasho gyeri bwedda beekubira okiraba olabe ki eno shenene ebintu ebinene tebabiyimiriza batyo eno shenene nnyo era leero olaba Hamani gy'okyalaba tisho gyeri singa sho ebakutaataganyizibwa twali tugitwala wa either wa Kiyembe Arua Paaka tubadde venenda atugifuna leero naye omwana agambye wano wanaabamala wano batumala bulungi nnyo wano bu sweet biscuit n'obuzitweyiye otucharging ezoba otucharginze naffe tufuneko 10 naye bali tulemesa okufuna ku buntu bubwo butono nnyo mutuyambe anti buli mulimu guba n'emitendera tebaleekanira mulimu ku street kyova sinne bakako ate nga lonchi yange ya leero be humble whenever you want to provide the service ate manya mubuli mutendera waliwo service provider wakyononya sisobola kubanga ateze wenina okuyimba wenina okumanya abatunde anti engeri gyoyogera bwejja kutta omulimu gwo noonya akola ekyo amalirize avunanyizibwe anti manya kyoleeta kiyinza okuba kine yakireetera.
olunaku olwaleero njagala ogenda maaso n'okubeera nga njozayoza munnamawulire waffe munnaffe amanyikiddwa nga Aine oba Aine Byona agenze maaso n'okubeera nga graduatinga kakati munnamawulire ajjudde wali eri ku Buganda Royal Institute ng'egenda maaso n'okubeera nga munnange ate kuza amatikkira ag'omulundi ogw'19 abadde omu ku abo abaana abagenze maaso n'okubeera nga batikkibwa olunaku oba nga batikkirwa olunaku olwaleero ku Buganda Royal Institute era omugenyi omukulu abadde Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga. Congratulations brother Aine Byona era mwenna abayita ku kodi yaffe ya betting ya star 210 star 210 star 2 star 33 hash then sure wins and was ezo zonna zemufuna. He's the man behind that. Bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Congratulations Aine bambi webale kusoma sibi yangu wegase ku line yaffe jango tusikale ate tutambuze ensonga bambi ebyo no ngambitadde ku mabbali ebya Aine. Omuyimbi amanyikiddwa nga King Saha amaze okubeera nga confirming by the way buli kimu nga bwekigenda maaso n'okubeera nga kitambula ategeezezza nti wakulinnya ku stage ng'obudde bukyali nnyo nnyini ddala so buli ayagala okufuna tiketi bambi sambyako. Ekirala okimanyi nti Bobi Wine yalangirira nti guno omwaka alina okuyimba. Bobi Wine yalangirira nti 2025 alina okuyimba oba si kyekyo Museveni amubuulire emyaka emeka gy'alina okusibwa agenda agisaavingi nga baseggirinya akomewo naye nga amanyi bagenda kumutta bamusumuladdemu okubeera ng'akola omulimu oba ekitone Katonda kye yamuwa okuyimba. Sentiment mwajuulira Bobi yagamba nja kuddamu okuyimba guno omwaka oba si ekyo njagala gavumenti ensalire omusango w'ennazi okubeera omuyimbi ngende ensaavinga ebbanga eryo mu kkomera bansi benkola obusibe deni bante nsobole okuddamu okuyimba nonyeza abaana bange emmere. Olowooza Bobi Wine ayinza kuddamu kwewagulira ku kivulu kyange? Bw'aba Bobi Wine asuubira okuddamu okujja ku stage forcefully ng'awulira eddembe lyakoyo kubanga balirinyirire alina kujjira ku kivulu kyange. Ladies and gentlemen, nabagamba King Saha mulabe edduka mulalamu. King Saha ayinza okuvaako emmanduzo. Nze ndabe maasa ng'egigatambulaga NUP amabaasa ga kaki abaana zi overall engeri gye bazigulamu eza red bu red top babutunze nnyo. King Saha ayinza okuvaako emmanduzo ya revolutionary embi. Gega amafuta Bobi Wine yalabe ekinyusi gega amafuta amaaso temugajja ku King Saha. Amaaso temugajja ku King Saha mbabuulire ekivu kigenda kubeera kya mwaka kino. Era mbabuulira eyo kadi gavumenti gyezannya nti abantu bayinza okufiiramu ate kati mwe bayinza osindikira abantu ba alien skin battayo omuntu bagamba King Saha akozebwa tebaagala okumusiba nti afiisiza abantu. Ze gavumenti mugimanye yamusibira mu ebintu byekola bayinza oyingizaamu abantu ba alien skin bakuba abantu ba King Saha batteyo omuntu ng'ogu oba balwagane ne poliisi bakubeyo omuntu omu amasasi nti bayite Manisuru nti twakugambye toteekawo kivulu n'ogaana osizza abantu Manisuru munda. Gavumenti bino nekayagala bipanga kati mbabonze kyensuubira bibajja okupanga mu maaso eyo. Tambuza video wanu peng wanu Lucifer peng niye shalina ibille tugenda kutambuza sheno tugenda kuba ku bunkenke every step of the way mpaka King Saha nga ayimbi. We are going to update you mbabulira government etya nnyo omuntu w'omumwa bino Bobi Wine byabagamba kuba government yeyina ebitta naye bunyo obukulu otyo omumwanga tefe tuyina ebitta omumwa gw'amaanyi nnyo King Saha gwazaakola mugamba mulalu naye oyo omwana Eva zaalanda enanda Saha gyalandamu mbagambye mwe mulabe enanda Saha gyalandamu. Saha kibula kitaddewo na buteesi flyer zizze buziwa no Bobi n'agikasuko nerabe ekintu it has become a very very concrete movement mu kibuga. Okumanya King Saha watabu abantu bali mu kutya muli muli abantu abagamba mukati obenja mu kibuga tukiveemu saawa mbeka tukiddukemu bategedde omuyimbi w'eggwanga agenda ku nabagamba Saha mwe mulabanga omugwi w'eddalu ne Saha ayina engeri gy'asapaasingamu buli muyimbi n'agenda ku topu eri muzibu. Ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alangiridde n'agamba nti leero public holiday so kama mbaya ni mbaya tugenda beeranga ate buli kimu tukimaliriza. Kakati wuno omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kapereero Photos ategeezezza nti waneeno we tuli kati okutuuka ku Dubai lyeriko kijja tutwalira emyaka mutwalo mulamba. N'agamba n'ekiruma nga ffe twawulako ku Dubai
ebigambo bya Lufoto Sebambi ono omusajja alina obwongo nzikiriza leero katusooke tubiwulirize. Ensi yaffe Uganda okubeera ng'efaanana nga Dubai kigenda tutwalira emitwalo 10 egy'emyaka okubikola nga ffe twafatta twafatta n'abaana otadde bazadde abazukulu nga baana nabo bafatta Kapere. Mu ngeri y'emu Kapere alangiridde ekivulu kye n'agamba agenda kubeera ne show ye ku Papaz nga show eno si yakola kintu kirala kyonna wabula nga bamukulisa Dubai na kwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the Ghetto Gladiator Bobby Wine. Kapere, welcome back from Dubai. Okay. Chigera kubeera Papaz wamkulumisa era mkulumisa akonye mulagamba Kapere yagoteekewo ekipulemu kye mupagire mugwokubiri omwaka guno ku Papaz mujje mubeeremu tebo okuyingira kigera kuba emitwalo 2 okuyingira obuyingizi tukyeke kale kakati nno ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Rainian Maulana avujjukira nti ono Lubega Obed ayagala genda maaso n'okubeera nga afuna entebe eya Busiro East era musajja mukulu n'ayagala kubeera nga yeesimbawo agende maaso n'okubeera nga oba oliawo ate yegendera mu parliament. Kakati buno navudde n'ategeeza nti King Saha ekivulu kye kiganibwa okubeerawo bakukitwala Kenya lwakiri bakole extra Rwanda ate basoomooza abantu bakuno nti balinnya n'ennyonyi ne bagenda ebweru ne basobola okubeera nga ate bakola ebintu mu ngeri eyo. Nesinga Kamalabiza bigaano sajja gitwale Kenya tulimye ennyonyi ogenda okulaba mutya ensi nti muntu asobola okwagala omuntu wegaana tugise Rwanda tusobola okukola nti King Saha ategese Kenya extra eri Rwanda extra endala z'e Burundi ze ku bantu abantu bali ku social media aboogera kino asho gyeri ntuseewo mbeera ekyo mukiripo anti eno kyo tebangawo ekigenda obba nti tekibangawo Saha agenda kukola history lwakuba obuzibu obuliwo nti history bwagenda okukola tetumanyi ali mumenyawo kubanga Chenjojo 40 wamalabba abantu balinye basi kyamazima bangi mbalabe live nga bangamba abantu ng'omutwalo mulamba bali era mbadde njagala kubuuza ku bantu b'e Rubaga bali kali ate twanti Sahira yategese nawo abalema buli alinako obulemu alina waatule bannange bakola mujje mulabe tegenda kubaayo egenda kubeerayo oba kitya oba etya ejja kubaayo ebiseera ebyo birina okuba bitya birina okuba webigaana ate nga tebigenda kugaana kale ensonga ku stage President yatusuubiza nti saa 6 ajja kuba atuuse gwe kyobamanya shegenda ku nyuma tugenda wuya ku maloboozi ebinonogo tugenda wuya ku ddoboozi bino byabadde ayimba freestyle ebyo birala kati ebyeddala byankya East Africa's #1 vocalist East Africa international so kuyo mujali mukola mujje tunyumirwe abantu abawagira music buli muntu ngowagira music kati bino bya music kukiba nti bya music King Saha mujje bannange buli omujje oli kwata ekyetaano kyo kwata ekyemmeka keera Zeddeni akutuuzaako ensonga banywanyi munzikirize mbasibulire wano tusisinkane teweerabira nti buli lwa mukaaga tuba ne program weekly recap erimu ensonga mpitirivu nnyo zibazigeze maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate era ensi yonna okutwaliza awamu. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.